akakiiko k'abasajja abakozesa sabbuuni geisha abere ku video eno. Ngera mu mpitiro no Ssaabafere Balamu abere ku video eno. Ngera mu mpitiro wano de mapuga mpuga mu mpitire wano ne mukazi we Joyce Bagabe Manga babere ku video eno. Anita Amongi, Yoseri, Salimu Sale ne Dere Drinking General ne abere ku video eno. Abasigadde bajja kujja mpola. Njala mu mpitire bannaddiini badde ndabidde. Njala mu mpitire bannaddiini bonna mu bampitire babere ku video eno. Kati katugende mu kigwaro gikyaleero tesigenda bo akalowoozo then tusimbule video. All right. Ekigwaro gikyaleero njala kigende eri bannayuganda mwenna. Oba oliza video zino ng'ozize mu voice note, oba ozira mu video nga zitambula, oba ozisanze ku YouTube, oba ku Facebook, oba ku TikTok, ekigwaro njala kikuweereza. Okiwuliriza bulungi. Kino ekigwaro nkijje mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ekisookera ddala ffe tukozesa enkola egamba mu kawaayiro ka ssemateeka akasoboka kebagamba nti amaanyi gali mu bantu. Power belongs to people. Yensonga lwaki tuyita people power kubanga amaanyi gali mu bantu so si ba individual. Bwe tusinzira mu kawaayiro ako mu nsi yonna Uganda teri muntu alina buyinza okuggyako eggwanga Uganda ne ssemateeka. Yensonga lwaki abakulembeze bavaawo eggwanga ne lisigalawo. Yensonga lwaki ffe tuvaawo abantu abalala ne baddawo kubanga eggwanga ddene nnyo ku ffe. Buli munnayuganda yenna ali mu office ya government wache tuita public office aservinga interest za ggwanga so si personal interest nchiddamu. Tulina ebintu bibiri bya njawulo. Mu Uganda ssemateeka omutuufu nga tugoberedde amateeka buli mukozi wa government yenna kabale chairman LC1 alina kuservinga interest za ggwanga. Those are national interest, not personal interest. Personal interest zeziriwa. Yoseri tibahabulwa lutabayisira mutano wa kalekyezi nsiyere mzezede sanga bisibe na nyini kabuyonjo atambula walukira eggwanga ku nsimbi zaffe z'omuwoomusolo. Yawambe eggwanga ne bakyalibe abajjira kuluma nga bagoba ente batufuukidde ekyambika. Bano bajja n'ebigendererwa byabwe era nga basimatuka ne babyogera. Muno mwe walina okufuga Uganda emyaka 50 bweddu nga tatukyusiza wadde olubiriizi. Bano bajja na kituyita personal interest, not national interest nchiddamu. National interest ziba zisavinga buli munnayuganda kukulaakulanya eggwanga n'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Personal interest ziba za muntu oyo nga Museveni n'akabinja ke n'ababbi n'abafere kubanga bo beefaako bo ng'abantu so si kulwa bannayuganda. Yensonga lwaki RDC bamuwa omulimu yeebaza Museveni ng'omuntu so teyeebaza ggwanga oba constitution. Yensonga lwaki minisita bamuwa omulimu yeebaza Museveni ng'omuntu kubanga agenda servinga Museveni personal interest za Museveni so seze ggwanga. Kati mu kigulalo gikyalo njala kugamba bannayuganda eggwanga lyaffe era amaanyi gali mu ffe so si muntu ssekinnoomu nga Museveni. Afudde bannayuganda bonna abasiru okujjako ffe abazuukuse ne tuva mu Sirambalandi gye tubadde ne tutuuka okwogera ensonga zino. Omuntu yenna ajja mu kabokisi k'okutiisa ng'oyogera ku national matters oyo ye mulabe w'eggwanga asooka. Sooka omubuuze nze akozesa omu okwogera nsinga atya omubbi w'omusola abba ssente z'eddagala abalwadde be bafa. Sooka omubuuze nze ayogera nsinga atya omuntu abba ssente z'oluguudo obutemu. Sooka omubuuze nze ayogera nsinga atya omuntu akidnappinga munnayuganda n'amugjamu enjala n'amusiba bulooka ku mabeere n'amugjamu ensigo n'amureepinga n'amulya ebisiyaga nsinga atya obutemu kw'oyo. Sooka omubuuze omuntu oyo nze ayogera nsinga antya Janet Kataha yatta Minister of Education nsinga antya oyo. Kitegeeza bano abasajja tebakolera ggwanga bakolera bigendererwa byabwe ng'abantu. Yensonga lwaki tebaagala boogerako mu kigulalo gikyaliro. Tebanga muntu n'omu akuyigula ttama ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga ly'okubanga ly'eggwanga toyinaayo ggwanga ddala. Eggwanga lyonna baliyita Uganda kubanga oli munnayuganda. Kyekibadde ekigulalo gikyaliro nkifundikidde njala tutandika video. Butereevu. Kati nga sinatandika video kansooke mpiseewo akalango kamu kokka.
Mwena bagalogera mu ggwanga lya Canada ku musomo guno gukyali ennaku ntonotono n'abewandiisa guli oba gusoma bwe guti. The third annual gender-based violence ejatandika kuzomweza 29 November ekomekerezebwa na kuzomweza mu December 2024 omulamwa gender-based violence and intersectionality gujja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 kubisinga byonna ojja kuyo omukyala Doreen Kajumba akunyonyola butya bwemusobola okukwatagana ku nsonga za omusomo guno. Ojja mufuna ku simu ye eyabuyonjo eri +1 647 9290340 eyo yesimu ye ko mufuna ku WhatsApp oba ku direct call. Then ebyo biba biwedde kati tugenda simbula video eyatuleese mu butongole buli omu si olukoba wenyweze kubanga wetulaga si wangu. Kansubire nti bawa Joyce bagabe manga mpuuga de mapuuga atuuse n'abalala kubanga twagala kusimbula video eno tetwagala muntu yenna yeekwase nti twamuleseewa emabega. Okusookera ddala njagala kusooka kwogerako ne bannayuganda mutya embeera gye mulaba mu ggwanga nze ngenda kwawukana mukko katono nnyo n'abantu abadde ku social media okuva enjigabula yaguddewo ey'abaganda baffe abayitiddwa okugenda ekkololo okusiibululwa ne bamaliriza nga bakubye emiggo. Ngenda kukyuka mukko katono nnyo bweti. Lwaki nkyukamu katono? Ensonga yange yeno. Ffenna twatondebwa mu kitonde oba mu kifaananyi kya Katonda abayisiraamu gwe bayita Allah. Bwe tuba nga tuli mu kifaananyi kyekimu ekya Katonda kiba kitegeeza nti ebifaananyi bino tebisobola kulwanagana okuggyako nga sitaani yaabirimu. Kyekisookera ddala ebitonde oba ebifaananyi bya Katonda bisobola kukubagana okuggyako nga sitaani yaabirimu. Baddu ba Allah bagenze okusiibululwa bagenze kusiibululwa naye nga babagambye kusiibulwa naye nga ekigendererwa eri yabadde political laare naye nga bagitaddemu ekigendererwa ky'okusiibulula abantu. So saagala munenye baddu ba Allah bano. Embeera Museveni gy'abataddemu yagiba pulaningira emyaka 3 emabega nti ayagala abatuuse okubanga buli omu asabiriza y'embeera gye balimu. Tugezezzaako nnyo okusomesa bannaffe bano okubategeeza naye omusajja gwe tuzannyirako si mulogo mulwadde si mulogo aweweeta mpisi kundi. Baganda baffe abasinga obungi babawunika bewoosa ku makya nga ava Nansana ng'atambuza ebigere ayingira Kampala ng'ayambadde siripa erimu ekitubi ayambadde essaati eddugala ekitogi kyagubiisiira ayambadde ekiteeteeyi oba ayambadde busuuti gye tuyita boarding nga munnange n'ekigisiba takirina naye ng'agenda mu Kampala gy'atalina y'ofiisi gy'atalina mulimu naye ng'alese abaana ewaka balina okufunira emmere balye. Eyo ennamba nnene nnyo ku nguudo zonna ezifuluma n'eziyingira Kampala. Abantu bano babasibaga nga tonnabanenya babasibaga. Mu Uganda mulimu ebintu bingi nnyo mutannategeera mubirabira ku mmeeza. Museveni yaloga bannayuganda n'abateeka bw'abaagala. Yensonga lwaki nti abantu babatadde mu mbeere nekisookera ddala ekigendererwa tekyadde kyakusiibulwa ekigendererwa kyadde kiteekete nga Museveni ayagala kukubirako kampeyini ye ng'akozesa abantu mubadde temumanyi nti bano abantu badde abakozesa. Omanye ekikutta obudde kinaatera obbuta kitya eri abantu bangi beekwese nnyo naddala abeeyita abaisiraamu beekwese nnyo nga tebaagala nse bategeere. Waliwo gayi mugoberedde ebbanga lyonna oyo gwe bayita simanyi sheekaani oba Seeka Kigozi oyo abadde atambula simanyi akola donation biki kimugoberedde ebbanga nga njala mukwatira ewaatu namaze ne mukwata. Musooka muleka video kano kokka sigenda kazanya bbanga ddene mulyoke mutegeere Museveni aoperatingira atya mu bantu. Abantu beekweka nnyo butamanya nti bazokolya Museveni emizanyo beekweka nnyo naye era bamala ne bavaayo. Musooka muliza kagondi kano ka video kano.
Banga Salamu Banka. Omukolo guno gutandise na kulomba dduwe kulembedwa bamasheka ab'enjawulo okubadde ne Sheikh Abdallah Ssemamba ekiwayi ky'abasiraamu abamu gwe balondaga mufuti wa Uganda oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mufuti Shaban Ramadan mubajje. Allahumma ruzukna hadhihi al-Uganda ya Rabb amin. Allahumma ruzukhuhum rizqa halala tayyiba. Elias Kigozi District Kadiwe Wakiso yebaziza President Museveni olw'okukkiriza okutandikawo banka y'abasiraamu gy'agamba nti egenda kubayamba nnyo okwekulaakulanya nga tebamenye mateeka ganzikiriza gwe naddala mu kufuna n'okugaba ensimbi. Kubanga tubadde n'ekizibu mukyanga gw'ebitandika ng'abasiraamu tulina ekizibu tetulina bwe tugenda mu banka okuleka nga betusangayo bitulemesanga abasiraamu okusinza ku ddiini gye tugoberera. Naye bwe watudde wansi n'ogamba nti n'abasiraamu balina okusalirwa amagezi n'okkiriza. Oyo bulijjo yeekweka. Omanyi ffe tuliwo okubajjukiza na kubategeeza. Teriyo kittavu mu nsi yonna kiggulwawo nga kyo tekikola magoba. Tekiriyo. Njala okujjukiza abayisiraamu bano baleme kuwuddiisibwa. Yoseeri bukyanga atandika okuyekera eggwanga Uganda assa abasiraamu nga bayagala okukozesa ng'ekyusiimuula. Mu Uganda mwalimu omusajja Dr. Sulaiman Kigondu eyali nannyini Greenland Bank. Ze zimu ku banki ezaali ez'amaanyi ng'era naye beesinga ku musingi gw'abayisiraamu. Teyagala wakuba nti yali talina ssente. Baamusuula na kigenda kubanga yali muyisiraamu. Era ne banka y'abantu bangi baafunangayo looni ku ssente ez'ekibanja mpola ku magoba agato baamusuula. Kati gwe oŋŋamba otya babaleetedde banka nga baasuula eyasookawo y'obuyisiraamu. Babaleetedde banka etagenda kubajjako magoba mangi. Bino byonna bikolera ebiteeketeeke kubanga Museveni awaabagala. Kati kyenjagala musooke mutegeere bannayuganda bakyalimu empeka emera mwegendereze nnyo abantu abo badiringa ne Museveni naddala nga bayisiraamu. Ekyokukuba basiraamu embooko nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Ekisookera ddala bano abantu Museveni yabatadde mu mbeera eno nkiddamu. Museveni yatadde bannayuganda mu mbeera y'okusabiriza. Mu Uganda buli muntu yali asobola okweyiisa kubanga mu Uganda temugwangamu kibambulira kituuka munnayuganda agenda ku State Square kutuula kusabiriza mmere tekigwangamu. Naye nga abakulembeze abaliwo nga Idi Amin Dada yaleka ataddewo ekittavu ky'emmere ng'ataddewo ekittavu ky'amafuta Museveni yabe yatwala ne muganda we Salimu Sale. Nga n'enjege yagwa ebuduuda ettaka okubumbuluka okuyiika litta abantu. Baabulwa emmere eriisa bannayuganda baakubira UN y'ensi mwe muli. Kati nga tonnanenya lwaki bano babakubye obanga ogante babakube. Muganda wange abantu bali bubi naye nga tebali mu bintu lwakuba baagala embeera mbi gye babateekamu. Osanga munnayuganda nga baamuwunika ng'oyinza okoloza aliko mpewo za kika naye nga bonna babawunikira lumu ne wantu awo. Bano eno yabadde politikolaale lwakuba nti abantu tebaategedde. Singa teyabadde politikolaale Museveni amanyi emizikiti gyonna egiri mu ggwanga. Amanyi bamasheeka bonna mu mizikiti egyo. Yandibadde asindika ebimotoka by'emmere buli muzikiti ne basappulayinga emmere ku basiraamu abo mu kitundu ekyo singa kyeyabadde ayagala. Nkiddamu mpulirize bulungi nnyo. Museveni amanyi buli muzikiti oguli mu parish ku Gombola ne ku district level. Yandibadde asindika ebimotoka by'emmere ne baba buli musiibulukusi buli musiiri yenna emmere nga tebamututte kolo. Kano akabonero ka bujoozi kubalaga nti mbalina we mbaagala. It wasn't a ceremony for Muslim. It was a political motivated rally. Emizikiti gyonna Museveni yandibadde asindika buli mmotoka n'egenda ku muzikiti wagguli ne bakuŋŋaanya abantu babawa emmere. Yasaze okubatwala kolo kumala bajooga. Golooza byawadde bingi nnyo kuba tutandise mpola mpola kyembagambye tugenda tandika mpola. Yabawadde half kilo ya sukaali n'abawa amakoloni ka paketi kamu oba na biki ebirala bino. Yebaleko ssebo mukulu Lumbuye webale emirimu gy'otuusaako engalo webale kuzibula abantu maaso
byagalira eddala byonna naye munnange ensonga gye tukubuulira ye ya Museveni yayise abantu n'agamba abasiraamu mujje yayise bazze bakuba akalanga okumala ebbanga nga bakuba akalanga akayitirivu nga bakakuba nti baagala ki baagala abasiraamu kubasiibulula naye sooka olabe omuntu abadde muyitirivu ekkololo abadde muyitirivu naye daba ebintu ebisizza abaana b'abantu kubanga abantu bafudde eyo nno ye futaali gyaweereza abasiraamu kano kawunga nga bw'okalaba kano kawunga guno mukyere owulira gundi emakuloni bwabaweereza abasiraamu futaali noono sukaali wuuno gwe baweereza kale omusajja ono amanyira bannange gwaweereza abantu bafudde ku lw'ebintu bino byolaba bino bafudde abantu bafudde abaana eyo tetugenda kulwayo nze mbagambe ngenda kwawukana mu katono nnyo n'abaasoose okukola vidiyo ku nsonga eyo nga mbategeeza nti ekintu kino kyabadde kiteeketeeke okulaba nti omusajja ono aswaza abaddu ba Allah okubalaga nti akola ki abatadde waali kaakano eno emboko yabadde yeye mbeera weeri weyabatuusiza baddu ba Allah kyembagambye nti nga tonnasala bwakawala osookanga n'oliza ogwakalenzi bannayuganda baatuuka batya mu mbeera ekubanga yali ntegeke era Museveni gyayagalira ddala eyo njiggadde saagala tuweewo njagala tugende ku information endala eyandeese okusookera ddala kasooke mala kuyisaawo ebintu bino bibiri abantu mwenna aba Canada abali mu Canada bannayuganda njala bategeeza nga bategeeza nti mu Canada mulimu abanyampi bangi bajja nga basajja ba SFC abala ba ESO abatambulira ku bantu bonna abasigala ku mazima mu Canada naye waliwo main target eya muganda wange Remy Ntambi wonna wooli ng'oli mu gganga lya Canada nga gwe abadde ssaabawandiisi wa Kampala Central Registrar abasajja ba Museveni nga bakozesa abasajja aba ESO bakutambulirako buli wamu ogwange lya Canada wooli baagala kukumaliza so muganda Remy Ntambi wonna wooli wegendeze nnyo abantu bobeera mu semina z'otambuliramu n'abantu ne wooli era buli kimu kubanga Museveni yakakasiza nti alina abantu bayagala okujjawo bamulemeseza so ne bakomredi mwenna bali mu ggwanga lya Canada ne mu America mwegendereze nnyo so mwegendenga muganda Remy Ntambi wonna wooli mu ggwanga lya Canada wegendereze nnyo njagadde kutegeeza mukowe erimu Kansulenti President yatuuse dda mukama wange Mr. President okusookera ddala njala okukobaza omulimu gw'okola n'okubeera omuvumu bannayuganda bangi babadde bali mu bulumi nga balaba ebintu bikwata mu nkola ya kasoobo naye kiba kirungi nnyo nga tonna kitta kibe n'osooka n'okikenenya endusu nga bwakoze mukoba erimu njala kutegeeza mukulembeze nti ekitebe bwe kibanga tekibaddeko kamera zimala nkusaba oyongereko kamera buli side yonna oteekewo kamera nga n'ezimu teziri visible omanyi bw'obanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuzza abasajja bano bamaze ebbanga lya myaka 3.5 nga bakuyiiyiza bw'otya bagenda okusula n'okusula ekibiina kya National Platform mu nzija yaabwe teyali ya mirembe abantu bano baali ku mission baali basindike ate nze mbamanyi ennwana yaabwe ennwana yabagiyita tojja kuzimbawo nga nange nzimba naye nga ka element ke bakulembeza balina akanyoomonyomo embwa za DP buloko zinyooma naye mu kunyooma kwabwe eryokanga neetonnya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo Mukama Katonda nabagamba bwe oyagala kumanya omuntu ntategeera
just munyize mbunyiza ojja kumanya mukulu dda mupuuga mpuuga bajo isibaagala kansubire nti otuusereka gurupu ko mwenna abasinga obungi mbasomesezza ebintu bino bitegedde bw'oba oyagala okumanya omuntu entegeera ye embeera ye y'obuntu munyiize ojja kumanya entegeera ye omusajja yeeyita looyo mutendeke simanyi yakuzibwa n'atuuzibwa era ow'ekitiibwa omufirisuuti afeerera mu suuti atandise okuwandiika ebigambo bitakwatagana mukulu njala kutegeeza mpuuga de mapuuga bwajjo isibagabe mmanga ebbaluwa zozemu okuwandiika ezo ebbaluwa toziwandiikiranga mukulembeze wa ggwanga omulonde ate bannayuganda si be baamulonda katonda yamulonda nkidda mu mpuuga ebbaluwa z'owandiisa oziwandiikiranga gy'osibagabe mmanga mukazi wo si kyagulanyi mulonde wa katonda yamulonda si ffe tuli bagoberezi njala kutegeeza gwoyinza okuba nga olina omutwe omunene oyinza okuba oyogera oluzungu ameketa emberenge naye nga reasoning capacity enfu owandiisa ebbaluwa bulungi nnyo noddamu n'owandiika enda oba owandiise mu Lulatini omanyi abantu bangi mubayita ebitiibwa naye ng'ebitiibwa bikoma mulanga ayambadde suuti bwe tuddamu practical ne mu kwogera mponga byoya omukulu ono awandiisa ebbaluwa nayogera ebigambo bingi nnyo naye nze nganze bwe mbagamba nti ebintu bino tubirabira wangi nnyo ne tusirika mukulu mpuuga toddangamu mulamu bwo wadde n'omulundi ogwokubiri okuddamu okuwandiika ekiwandiiko kyonna kubanga sofa ebiwandiiko bye waakawandiika biraga nti n'emakerero labeka baakubbiranga bubbizi bibuuzo a well educated man and organized man tosobola kuwandiika bbaluwa 2 mu ddakiika 3 as if owandiikira mujjawo. These are national matters, not personal matters or love matters. Tosobola kuwandika bbaluwa 2 nga za mudiringana ng'olinga awandiikira mujje mwayombi. Eno national matters nsonga za ggwanga zikwata ku bannayuganda si bitundu byakyama. Zino ebbaluwa naziwandikira Joyce Bagabe mmanga mukazi wo nga mukaanula okuba nti mukazi wo official yategedde nti mwagalana nkiddamu. Ekisookera ddala bw'obadde oyanjula ebbaluwa ogambye purported suspension efullo osobola okuwandika ekigambo ekyo purported if eyita lawyer purported suspension efulloya ekyo naye sigenda gisoma gituuka wansi nnyo naye ogambye waliwo wandikira akagambo kebayita eryokanga netunye tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo naye ekintu kiri bwe kiti kinjala okugamba mukulu ebbaluwa gy'osembye okuwandika ku mukutu gwo oba ogitadde mu Lulatini oba lukyapa ddoola oba lukokusabbiini ekyo kiraga obusiru obw'ekika ekyawaggulu obutuuse bw'obanga n'okuyomba tosobola kujjayo okulaga nti oyombera kino notandika okuwandiika ebintu bitategeereka kitegeeza oli musajja musiru nnyo naye nze kasita ekigambo nkirabyeko ng'owandiisa wano mu ntandika repurported suspension tegedde nti bannange ono teyasoma ono teyasoma oba tewasomerako ddala waliwo akantu ke basazeemu keesaagala nnyo kubeesingako naye nga ekintu kyejala bategeeza nti abasajja bano mubala abasuuti n'okusoma kwa bwereere kutya omukulembeze wange kankutegeeze nkusabye oteeke kamera ez'enkizo nga tezitegeerekeddwa muntu yenna we ziri 1 Bafasi Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika bateekateeka okulumba ekitebe mu ngeri yonna esoboka mu kisookera ddala bayinza okwagala okuliiso awo bayinza okwagala okujja okutwazaawo amaanyi nga bwe naga nti baagala genda mu kkooti 2 bayinza okwagala okukozesa effujjo ekitebe kikumako omuliro 3 bayinza okwagala kino nkiddamu bayinza okwagala okusindika abantu okujja okwekalakaasizaawo mu kwekalakaasizaawo olutalo luveewo bakubirewo omuntu abafumitirewo omuntu automatically ekitebe bakigale according to my sources nkiddamu according to my sources Mr. President wuliriza bano jjukira ka gurupu kaabwe mulimu abasajja ba ISO
era njala kutegeeza ne bwe mawadde ku press conference ya Joe okujja kuzonna ku lw'abakyala eryavuuka abasindikiddwa Mpuuga n'Abedi Wanika bana bazze n'amagi agenziza ge baakubye mu lujja lwa head offices era omugo baakutteko bamubuuziza bamukaziza ani akusindise yayogedde nti omu ku baweereza ba Mpuuga yansindise kati ebikolwa wange bigenda mu maaso naye nkutegeeza nti bagenda kusindika abantu bakole olutalaawo battirewo omuntu obalumyewo omuntu automatically ekite bajja kisiringa off kubanga bano nze mbamanyi emizannyo gyabwe goloza lwaki nze ne batandikirawo day one nga mmanyi mbamanya 100% kati nkubuulya Mr. President Mpuuga asobola okwokya enjuye n'agamba Kyagulanyi asindisa abaana ne bajooca Abedi Wanika asobola okusettinga bwe bamukuba emiggo n'ayiika amannyo n'agamba baana ba Kyagulanyi bankubye emiggo Joyce baagala asobola okwokya akamotoka ke n'agamba nti abaana ba Kyagulanyi emitala bayokyezza emmotoka yange. That's the level of those people bakrooks abo mbamanyi kubanga eva banoonya amawulire banoonya sympathy cards kino nkikuulya president Mpuuga asobola okwokya amaka ge n'agamba abantu bibadde ba Kyagulanyi n'aleeta ne footage bino mbimanyi. Kati Mr. President njagala oteeke kamera eza buli kika ku kitebe nga tezirabika omuntu ajja akole bulungi effujjo lye footage mojja mu presenting tu ku kitebe mwongerewo se omuntu yenna ajja ku kitebe nga tebamukebedde tayingira. Ekyokusatu omuntu yenna aba talina appointment nga si wa bulijjo temumukkiriza kujja waawo. Ekisembayo temukkiriza omuntu yenna okujja n'ekitereke oba nsawo nga tekebereddwa oba ayingidde mu office ki bapulaninga okuplantinga ekintu kyonna ekyekuusa ku ky'obusirikale wajja kuba bakakiteeka wayitewo eddakiika ntono nnyo seemwayi ne iso basaleko era baggalewo. Bino byenkubuulira nali wa DP emizannyo gino gyonna gyazanyibwanga tugimanyi nga bagizanya tugimanyi. Ono si Black Amairo, si propaganda. This is the reality. Kati kavudde kwanjula katandise. Kavudde kwanjula katandise bana abasajja muzanyirako wano bali state protected, bali state funded. Buli kyonna babeera nakyo mu position basobola okukikozesa okulaba nga bakutuusaako obulabe n'okugazisaawo ekibiina. Gobo oyagala okukakasa genda olabe ebbaluwa bbiri z'awandiise eyasoose neneesi obadde mu lulwatini oba lucapaddoola oba lukukusabira oba Brazil gy'awandiise ekulage obukyamu n'obunyiivu bawa Joyce baagala emmanga bw'alina. Bino nze mbikuganira okwakuyimirira mu kkooti kuwa bujulizi Lumbuye mumuyitanga obigenda okukolebwa kati kubanga mbimanyi. Kati awo tuvuddewo okwebereramu kuli gye muli ze mbawa information ne tugenda mu maaso. Kati njagala mukulu Ssaabafere Balamu Barugahari osooka oggyeko wano otule bulungi nnyo. Ekisookera ddala mukulu Balamu emizannyo gy'ozannya gy'abaana bato. One, nze sisobola kuyita minisita kubanga record zo si nnungi kubeera minisita. In fact it was a mistake Museveni okulonda. It was one omuntu okubeera minisita oyinza okuba nga oli mufumbo ng'olina family. Tolina family tuli mufumbo kitegeeza you don't qualify. One, toli mufumbo tolina family you don't qualify. Minisita w'abaana tosobola kutukingako abaana bo. Emizannyo gy'ozanya tegizanyibwa bantu bali ku ddaala ly'abwa minisita. No, that is wrong. Ekisookera ddala Seemwayi Iso Museveni gino emizannyo gy'omuzanya twagitegeera dda.
First and foremost, kasukibategeza. Mukulu James Birungi ne akulira Crime Intelligence Unit. Mbategeza. Ne mukama wa Museveni. Buli kintu kyonna kye mukola mukimanye nti wali amateeka. Ate faawo twavaawo. Ekisookera ddala. Museveni nkutegeeza tolina lukusa. Lusonyiwa muntu ng'alina omusango guli mu kooti. Etteeka liri clear nti executive emala ebintu byayo, judiciary emala ebizibu byayo, ne parliament emala ebizibu byayo. So omuntu yenna wabanga avunaanibwa omusango mu kooti, kooti yeerina okudetermininga either ina case to answer oba nedda. Museveni toyina buyinza busobola kusonyiwa muntu ng'omusango guli mu kooti. It is impossible. Kooti yokka yina okusalawo. Kati mwoloba mwina cow mentality ne abane excitement. You think you can do each and everything out of law. It is impossible. One, njala tegeze eggwanga abaana bonna bali mu nkomyo tekuli n'omu alina musango kubanga n'abajulizi bakyabuze. Ekyokusatu, tewali muntu yenna wankyukakyuka ali mu kkomera ng'avunaanyizibwa omusango oguliwo teguliwo kubanga babakwata mu bumenyi bw'amateeka. Ekisookera ddala, Balamu olw'okuba nti oli minisita w'abavubuka ate ng'emyaka tokyali muvubuka, olw'okuba nti oyagala nnyo amawulire ng'ate amawulire gaakuzira, kati gwe oyagala kukozesa advantage eyo osobola okukola by'oyagala n'egyemizayo gyayitako. Waleese ono omusajja wo Kateregga gwe mwajja e Masaka n'abaako byeyogere kasooka kutegeeze. Ekisookera ddala, Kateregga gwe waleese be bantu abamu abatamayo byabufuzi bwe bitambula, abajja byobufuzi nga bakimye ssente ze bataafuna era zatagenda funa kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo. Once you don't support him, even if you change your mind and you support him, ngoli kuludda luli, he doesn't trust you. Nkiddamu kino nkibagambe, Museveni tasobola kwesiga muntu atali wa famire ye. Era Museveni ne bw'aba akujje mu ludda oluvuganya naaku tasobola kwesiga. No, it is kubanga akimanyi nti wooviiridde mu FDC, wooviiridde mu Lumbuye mu NRM, n'omuntu omulala asobola okukozesa n'omukyukira n'okola exactly kye wakoze. Kati mukulu Kateregga ne Balamu ebyo muzannya, it's time wastage, mumala budde. Kateregga wagenze wa Museveni ne kasooke mbwa kazambu kano kano munansonyi w'abasiraamu bali mu kisiibo. Balamu Balugahare tukimanyi bulungi nnyo nti ba Olivia Lutaaya, ba Machete bali mu nkomyo mu military court ngavuna n'emisango gy'okuba abasangibwa n'ebintu by'ebifaananyizo ebyaki by'amagye. Okimanyi bulungi nnyo nti civilian yenna avunaanibwa mu kooti y'abantu ba bulijjo, social military court. Ekyo kimanyi bulungi. Ekyokubiri, Balamu ekigambo kye bayita misled nga gwe minisita mu dictionary okimanyi. Balamu ekigambo kye bayita misled mu dictionary okimanyi minisita. Oyagala tugamba nti obukadde, oyagala tuga nti obukadde 7.5 obwalonda Kyagulanyi bwonna bwali misled. Lwaki tebuli mu kkomera? So, opposing the government for a change or for a peaceful transfer of power, you call it misled. So, obukadde 7.5 obwalonda Kyagulanyi, obukadde kale katugo obukadde 5 oba 6 obwalonda Kyagulanyi, bonna buli misled. Lwaki tebuli mu kkomera? Abaana bonna bali mu kkomera balonda Kyagulanyi kubanga baagala nkyukakyuka. Okitegedde? So, boga nti obukadde 6 obwalonda Kyagulanyi 7
nti bonna okumulonda n'okumuwagira bwali misled kitegeeza mulina okukwata obukadde bonna obuwagira kyabwe mubuteeke mu kkomera kyekisookera ddala ekyokubiri balamu guno si kutunda piraawo oba bivulu no these are national matters first and foremost obeera ku TV n'oyogera ebigambo the international community is watching what kind of a person are you era biki by'oyogera ekisookera ddala fensi tegenda kowunya biki byewakoze olw'ensonga omuntu gwaleese for the first time wagambye bwoti gwe kennyini wagambye bwoti Excellence, today before you I'm your minister but before I've been working under ogambye Yoseriti Bahabulwa nga nyimiridde mu maaso go wano nga minisita wo kiba kitegeeza nti oyimiridde mu maaso ga mukamaawo gw'osaavinga nga mukamaawo si ku lwa Uganda. There is a difference between serving a nation over national interest and personal interest. You are serving personal interests, not national interests. You understand? So you are serving Museveni as a person, not Uganda as a country. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Wayimiridde mu maaso ga mukama wa Museveni so si ku lwa Uganda. Era oli minisita wa Museveni so si minisita wa ggwanga. Mufunye bulungi nnyo. Kati gwe noddira ekintu kyo n'okireeta ng'okyambazizza enkofiira n'engoye zaasibye bannalutaaya. First and foremost, abasiraamu munansonyiwa ngenda kukozesaako ekyokulabirako kino nsaba munsonyi muli mu kisiibo. Bamasheeka bababuulira mu muzikiti bagamba nti ebisolo byonna Katonda bitonda ku nsi naye yatunda ekisolo kimu embizzi eri halaamu. Era sheeka era babuulira ku nsolo tasobola gireeta physically giteeka mu muzikiti ng'agibuulirako abantu nti eno embizzi. Kati guwaddidde omuntu n'omuleeta nga Museveni agaa nti abambala emyufu bonna bayeekera n'omuleeta ng'ayambadde engoye emmyufu n'omupresentingi wa Museveni ne Museveni n'amuliraana ate oluvannyuma n'amugoba ng'awunya. Kitegeeza nti kati gwe naawe weegasse ku bantu abawumba tuutu. Bamasheeka babuulira ekisolo ekiri halaamu tebakireeta muzikiti physically bakyogerako bwogezi era bakiyita halaamu. Kati gwe okuleeta omuntu abadde halaamu ng'ali mu opposition n'omuleeta omupresenting physically kiba kitegeeza nti n'ebyokola tobimanyi. Ekintu ekiri halaamu boogerako kyogera ne bakisindiikiza nki kati gwoddira otya omuntu gwomanyi nti kiswaza kintu alina omuleeta omupresident kitegeeze endowooza yo ntono nnyo olina okubeeramu emirundi egisinga obungi kubanga ekizibu totegeera. Bamasheeka babuulira ekisolo ekiri halamu mu nsi boogerako kyogere tebakireeta mu muzikiti kubanga muzikiti ekiteekeddwa kubeeramu. Naawe waleese ensolo yo okugiraga Museveni akimanyi nti oyo musajja haramu bw'ati olina muleeta era ebyaddiridde bye bino. Kaluwa ye ebyaddiridde bye bino genda okalabaka semba genda ekyo bayita haramu. Totuleetera wano astagafly muzikiti. Tosobola kuba bo ate tolibeera bo. Ekirala mu Bannayuganda barabaruga hala yeeyita mu Nnyolo. Ono is part of the Banyarwanda abaasenga e Bunyolo. Ono ye Munyarwanda. Ono ye Munyarwanda. Okitegeera? Ono ye Munyarwanda. Museveni akimanyi nti kasita ova mu banno tasobola kwesiga kubanga akimanyi oli traitor tasobola kwesiga. Kikino waleese ekisolo ekiri halala mu maaso g'omusajja n'akigoba genda toli omu ku bo genda kati ffe tetulina buzibu. Kati okutegeeza nti
ensonga zino tusobola zeekolerako wulira bulungi nnyo ekirungi nti obubaka bwo omukulembeze yabukuwadde bulungi nnyo n'obutegeera bubuno. Your Excellency ndi wano nga nsaba n'obuwombeefu abaana abaasibwa aba NUP they were misled. Your Excellency nsaba okuba nti oyimirira mu bigere ebyo obeeyimirire ye idi gy'osobola okuwa eggwanga. Freedom from Machete, freedom from Kalanzi, freedom from Mukunja, and one freedom from all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not free. To you, Mr. Balama, and all those psychopaths of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Yes. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mukulu Saabafere Balamu etteeka lisoma bwe liti nti singa omuntu bamugulako omusango n'agenda mu kooti yeyina okuta omuntu oyo so si Museveni. Omusango baguli mu kooti Museveni tasobola kulinya wadde n'ekigere kubanga kooti yeeyimiridde independent. Museveni asobola okupadoninga omuntu kooti gwesalidde ng'ali mu luzira ng'emaze ne gwetannassalira tasobola muta era tasobola musaba. Kati negwe oli minisita aga nti oli minisita kigenda abaakuleese nga naawe wongera oyina butono. Nkiddamu nkutegeeze Saabafere Balamu Museveni talina buyinza bujja muntu yenna musonyiwa nga akyalina omusango mu kooti ate tukutegeeza abaana abo tebazzaako musango. Genda osome dictionary oba genda okugola Moses obuuze ekigambo misled meaning yakyo. No one was misled. Supporting a Kyagulanyi for a change is not a crime. Ompulidde bulungi? Bobo gamba nti they were misled oyo guy nga teyayogedde ba misleadinga. First and foremost, when you say that I was misled in such and such way, you explain to the public that I was misled in such and such a way. As simple as that. But misled, nazimbia matama ngemba tewuta supu kuchiku choto. But I was misled. Just a chigamu misled. What do you, those boys and girls were misled in such and such a way. Ekigambo kitegeeza nti baabuzibwa oba baalimbibwa okubeera mu kintu kino mu mbeera y'ebyo bye baakolanga ekitaliiwo. Okitegeera? Gwe baakuwadde oluzungu ojja naye nga byogenda okwogera tobimanyi. We were misled. Baakumisleadinga batya? Kubanga ali badoga nti we were misled oba twabuzibwa ne batugamba kino oba tukole kino ABCD. No, tikiriiwo. So Balamu ne bantu mujenga musomeseza katikibwe kiti. Abaana muwerera abazadde kyekisookera ddala. Abaana muwerera abazadde ekyokubiri. Semwayi James Birungi nedda mulira. Bemba muletanga zino embaata zaneti. Mumalo zitwalanga ku mwala zimala okunaaba zimala okuwuga. Muzisomese bulungi nti bw'oyogera statement eno osobola ogiddamu bw'oti. Okitegedde bulungi nnyo. Muleke kuleeta abantu ng'ensonga mugifudde comic. Bw'oga omuntu nti omuntu abaana bano bate kubanga bamisleadingibwa. Explain who misled them. Okitegeera? Baba misleadinga batya. Kyagulanyi londo obukadde buli 7 obukadde 6 bonna bwandibadde buli mu kkomera kubanga bwoga nti yaba misleadinga Kyagulanyi yewangula akalulu. Kitegeeza mulina okulonyo obukadde 6 naffe mutwale kubanga mugali ba misleadinga okukyusa okwogera ku nsonga z'eggwanga tekitegeeza nti mu misleadings baba bamubuziza mwe muli misled.
Balamu, you are misled. Museveni, you are misled. Semo is misled. Criminal investigation unit, you are misled. The entire country is misled, and we are in trouble right now. Facebook bajikwata mbajikwatemu. Eno muli ku generation enchamu esobola okwogera ensonga zino. Bakumisledinga kuki? Era abali mukomera babamisledi gwe kenyine ekyokulabirako. Gwe mbatane tuje balese. Babadde oyiro gati mukulu batumisledinga mu kino na kino naye toyina kiwayogedde. Okitegedde? Ne musajja mukulu kiyakoze okumanya ekigambo yakitegedde bulungi nti naawe oli musiru mpunga byoya yakoze bwati. Kino kyakoze okutegera nti oli musiru. Kena. Kino kyakoze okutegeza nti oli musiru. Okitegedde? Okutegeeza nti oli musiru n'akusindika ebbali. So Balamu sigenda kulwako, njagadde bategeeza ogwo omuzannyo gw'omulimu togenda gusobola kuveeko. Kubanga mulina ssente ze mwagala okuteekawo n'ogenda mukomera musayinigisa abaana bi Amnesty, ekyo kikyamu. Nga nfundikira ku nsonga eyo. Kansoke ennyonyi bannayuganda bonna. Yoseriti bahabulwa lutabayisira mutabani wa Kalekyezi. Ye musajja asobola okuleepinga omukazi. N'amufunisa olubuto. N'atuuka n'azaala n'omwana n'amwegaana ate n'agamba nti yetakuleepingangako. Ate n'akuforcinga okumwetondera ku bigambo by'omwogeddeko nti yakukwata. Atya. Abantu bangi nnyo abasiraamu bavudde ne beekonfesinga nti twakola ensobi. Nti tubadde tuli ba ADF nenga tebabeerangako nga baagala Museveni bawuli kyayagala. Kabaka wa Rwenzururu mwamuli yali bamwogeza niyetonda Museveni byayagala akukolako effujjo n'amala n'akugamba neetondera ate nkuwe Amnesty. Kati Balamu kyagezaako okukola era agenda kufuna access eruzira, afune access ekitalya nga nsereko kyasooka okukola missionary basooka jiwa nsereko kagege agende ng'ayogereza abaana mu makomera. Kati kino kye mutaamanya kakifundikirire wano. Ensonga lwaki Honorable Segirinya wonna woli Muganda nga isalute you. Segirinya yagaana okukola ebintu nga bino enembata bye yakoze n'abalala. Segirinya yaweebwa mission agendo jitunulamu nga nzibu nnyo n'agaana yembere mutaddawo wali Nairobi. Bali mugamba confessinga lumize Kyagulanyi nti ali behind ebijambya n'abayeekera. Segirinya yagamba nti kikafu wadde nazirya kikafu sijja kikola. Kati bano bansereko bamapuuga de mupuuga bawa Joyce baga bemmanga nono gwe baleese mu free suit Sabafere Balamu gye bagenda okukola mbwe abaana bajja bakonfesinge ye kyayagala okukola. Kubanga Museveni akunyigiriza n'amala okunyigiriza nga akozeko ekikolobero ate n'avaayo n'agamba nti kati weetonde enkusonyiwe ngo neetonda ku ki? Era buli muntu yenna asabira Segirinya kubanga yagaana okukola ono Sabafere Balamu kyali mukozesa abaana. Bulijjo temukitegeeranga. Bulijjo temukitegeeranga. Abavuddeko tugenda bamalirako budde. Oba nakano kankazanye mwono katono. Okusobola kwakatereega. Tulina okwekenenya. Kubanga waliwo abayokya ebipiira abo. Ani yayokya ebipiira tabangawo. Kati katugende wano. Mwenna njagala musabire nnyo President wa Federal Kyagulanyi Ssentamu. Sirabangayo muntu mu Uganda gwe bavumye, gwe basiize empitambi, gwe bawayiriza nga Kyagulanyi. Sitabangayo mu byafaayo bya Uganda taliyo. Tabangayo.
bamukeerako ne bamusulako ne bamukola kye baagala naye nga tanyega asirise. Kati olwokuba tuli mu organized crime society neba organized criminal Kyagulanyi kati musaasira nnyo kubanga abasajja baali baluka ekintu batya to the extent nti abasuubuza abanene akubira esimu namuganda wange togoba musajja mulekeewo oyo nga Museveni yamusindise munaddiini togoba musajja mulekeewo muli ba Luganda abooluganda bitebikwata bikonagana tebyatika oyo najja abeeyita abakungu b'emmengo muli babande mubale baana bannakalama temuyomba temukola ki bwe mutuula mukole eki mutuule muteese ensonga zino abo ne bajja baana byabufuzi Kyagulanyi naawe ebyobufuzi obimanyi musajja muleke biki abo ne bajja naye nga bonna bamukubira bantu abadde alowooza nti bategeera omusajja ali ku buzibu alina stress kubanga abadde amanyi ensi etegeera kumbe ensi nfu naye njagala bagamba gwe business man akubira Kyagulanyi essimu ku nsonga za mpuuga nawe oli mubbi ekibi kiba kibi oli bw'aba mubbi aba mubbi bw'aba musezi aba musezi okujja nga muga nti mwene eggwanga mwafuuka babbi ate nga tetugenda kukkiriza kubeera mu kasepiki keekamu nga ffena mutuuza nti tugenda kubeera babbi oba temunedda ekibi kyogerwako gw'omusosodooti ng'ovuddeyo gamba tule bateese ku ki nga gwokeera ogamba nti sitaani va mu kkanisa sitaani va mu baana ba Katonda nga sitaani ayingidde akola ebikono n'oga nti bateese ku ki sitaani bamuteesaako bateesa ku bubbi bateesa ku butemu bateesa ku bufere gw'omukungu yenna agamba simi bateese ku ki ku buli bw'enguzi gwe yenna aga nti bateese bamusonyiwa teri kintu kikyamu kitagenda kwogerwako ye mukola nsobi. Nasaasidde Amukulu Jjumba olemu ku basosodooti abatwala ssaza ly'e Masaka twabagamba Museveni abakozesa ensobi bw'obanga oli munnaddiini okimanyi nti sitaani ye muntu omukyamu ffena bwe tulwanyisa mu nsi tosobola kuddira kigambo kirimu kibayita sitaani kiwolereza udde omusajja bwe yagambye butakkaanya wakati w'abakulembeze baffe ab'ekibuga kino ndowooza nti ekyo kya bulijjo abantu okutuuka ekiseera ne mufuna obutakkaanya ekitali kya bulijjo kyekyokulemwa okutuula ne munogera obutakkaanya obw'eddagala. Jjumba asinzidde mu maka ge bw'abaddeawo obubaka bwe obwamazuukira n'agamba nti nga bannaddiini balindiridde okutabaganya enjuyi zonna eziri mu kulwanagana. Awo nno okutya kw'abatuuze kussaamu ekitiibwa naye ate mmanyi nti n'abatukulembera nabo balabufu ekimala okusobola okutuula ne batuuka ku kukkaanya oba bokka nga batudde oba nga waliwo omutabaganya era kyetulindiridde obudde bwonna kibeerewo ate tugende mu maaso n'enkulaakulana y'ekibuga n'ekitundu kyonna site Masaka bwekula Greater Masaka aba agenda mu maaso. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Katikkiro wa Buganda naye yawadde abakulembeze mu Nuupu amagezi okutuula bateese ku butakkaanya bwe balina. Omusumba Jjumba era asabye ebitongole ebikuuma ddembe obutatulugunya basibe so nga era avumiridde n'abagobaganya abantu ku ttaka. Ebitongole ebikuuma ddembe bireme aba oli mu nsonyi Jjumba ngenda kugamba Bibbuliya gy'osoma ku lwa Katonda ekugambanga sitaani gwe mulina okulwanyisa teri agenda kutuula kuteesa ku nsonga z'ababbi. Omuntu wabanga mubbi bamubbi wabanga mutemu abeera mutemu gw'oza singa Katonda tafuna nkumiitingira sitaani. Emyaka gy'omaze mu Kereziya waliwoddeko nti Katonda akubye essimu agenda teesa ne sitaani bateesa ku ki? Mayiga for us we are not surprised nga awolereza mpuga kuba naye mubbi mbulya gw'oyita naye kubulira empisa ze.
sebo tetugenda kubattira ku maaso ng'eggwanga mulifudde lyakuzanyiramu buli musosodoti kwe batikkira Museveni amwe emmotoka n'ebbaasa eyo gye bayite enguzi super sirika sebo bannaddiini mwenna nga sisosodde siwirangayo mu bayibuli oba ewantu wonna nga bagamba nti Katonda n'agamba okusinziira ku nsinga bwetambula kale nsazewo nteese ne sitaani sikiwulirangako okuggyako nga sigimanyi bwe kibanga okulya enguzi kusuula ggwanga na bannayuganda kubonaabona tugenda kiteesaako bwe kubanga okuwamba abantu n'okubatta kive tetugenda kiteesaako Katonda tateesaako na sitaani kubanga asensa agisaanyizaawo siwulirangako wantu wonna mu Bibulia nti Katonda lyavudde nanga ngenda kuteesa na sitaani kati gwogamba sima abakulembeze batule bateese ku ki gwe nsi mugira bwetyo bwe yali mugenda ku kyawa Kyagulanyi ne mujja kumaliriza nga mutandise omwagala kifuwa nze nabagamba oba nsigaza abantu 10 banda kasitanga kyenjogedde kituufu bisigadde saagala kumanya Munsonyi jumba Bayibuli ogandi mulwanyisa sitaani tebatula ne tebateesa naye abantu baleetera ebirabo n'amakula mu church oba mu kereziya abantu abe mikono gyabwe mikyafu babbi batemu sente bali asimbizaamu amusolo sente ze bali azizina okuteeka amalole eddagala mu malwaliro zirina okukola enguudo ze zirina okuzimba amasomero naye sente bazibba ne bazibaleetera mu organized crime ne bazibawa kati bakuwa sente simu yaguza amabaati 10 yaguze tipa 7 ogera sigenda mwogera ku munate muntu wa Katonda aleese omusimu ninga sente nzibe ebe tutugenda bikkiriza n'otunuli omusajja nga alina passport yalinnya n'agenda e Bulaaya ng'akimanyi nti any slight mistake gyokola mu kwogera mu bikolwa ng'eri against the interest of the country it's a criminal musango bwate sente aziriye zigenda kukyusa ggwanga zibadde zigenda okuleeta eddagala mu masomero bwata gwe nga lawyer mu bazungu gye muzungiranga abataliiko bijja byewammwe ne bw'okola statement mu public ng'eri against the public interest you resign with immediate effect mu bazungu gye muzungira buli sente yonna gy'okozesanga terika accountability ebeera ki ebeera money laundering era bakwata ne bakusiba ate ezo just sente twagala mateeka ensi ziri zikula kuba zaateekawo amateeka records weziri noba wayenda mu 1998 bategera nti wayenda nga wali mufumbo of office ogivaamu niyo abasajja balina passport batambula mu nsi zonna tebamanyi kye bayita amateeka ky'ensonga lwaki Museveni yakola ebintu bino wammanga omwana ono nga sinagenda eyo kambazanyira akatambi kano mwakawulidde mwana muwala yadde ku radio Simba bino bye yayimbye waliwo ekintu kye nayambala ng'obubbi okuva lwe nalinnya ku ntebe nkyakirina bwe nazaalayo abaana n'abazzukulu nabo ne mbatendeko obubbi kati babba ensi natandikiriza mpolampola okubbirira nasooka ku bululu okububbi kyo nkyewulira ne bwe baba bakulonze batya mbaoli akalulu nze nkubba n'osigalawo ng'onkungiriza bw'oba nsukanya ku by'obubbi leka nkwewuunye genda obuuze Bobi Wine neekakasa mulonda ne mmanyanga mwankowadda ng'ate obukodyo bw'obubbi ensabulina obululu bwe nabubba n'entebe ezagirimu nga munkoowa mutyaze nga nkyabanyaga mugume nkyabanyaga nnyo siri kubaako okunyaga kale
singa mubadde bamalirivu nga nsomu abaana n'abazzukulu singa kikanyo twalibbidde ddala eggwanga lino lyogoloza nga teri atukuuba ku mukono nga ffe abaliko nga bw'okukuseeza emyoga akeeba ennyondo teri kubaddizaako abasaddaako enjiibwa nabuluukira ssuwa ddiiru mu bba mabaati baana mmwe mwaswaza nnyo okugazzaayo nyina omuntu wange yanyageza ebidiba olwamugwamu n'eggwanga kwe kuliddukamu kale muli batiitiizize mbeewuunya noonya neonasikanja kyambuzi eky'amazima mu baana bennyina olugoloobi mwewuunya bwe tuuba tuukulupya teyagala twenyigamu naffe twamukola akakodya akyakeewuunya amabaati twagatwala kiro nga yeebase nyina ensigo yange gye nasiga eri kayunga oli omwana amukukulupya neeyagaza sagala kumbuuza gwegende bugerere obuuze ennakwedeki yamukola kyakinyumya onalebo tibandeke mwana ggonjiikiriza obutwago bwange bwonna bwentega obutegulula juzi naweereza omuzzukulu okukulupya wamutwala mbirimbiri ne kaakati akyakinyumya oyo bobi wayini ye yandibadde asobola naye omusayi gwagaana guno okukwatagana omusayi gwagaana okukola ki gwagaana okukwatagana ompulira bulungi nnyo kanyongerezeeko nali no ddoboozi lya muntu wa bulijjo nkulamusiza tica gyebaleko kansuubira nti oli bulungi nange gye ndi siina tabbu alhamdulillah mukama akyakuuma kuzina ensonga za mpuuga ezibaddewo ndoba propaganda mungi nnyo bannabyabufuzi bano betusuubira bano abaluddewo ababadde beefuula nti bebategeera ennyo eggwanga bebategeera ennyo ebyobufuzi nga bongedde ekintu kino okubuzaabuza abantu n'okuwuddiisa eggwanga kubanga ogenda n'olaba oli nga ye akulaga nti opposition nnyo era amaze emyaka egisukka mu 2 oluusi n'asatu nti yali mu opposition alwanyisa Museveni naye n'atuula ku TV n'agamba abantu nti newe nandibadde Pulezidenti Museveni sikolagana naye simwagala naye waliwo byakola byesikola ki byakola byennyina omuyigirako byendaba n'agamba nti Kyagulanyi bino byeyago by'empuuga si bwalina okukola n'agamba era kirungi nnyo okubanga tebaawangula buyinza singa abanga yawangula obuyinza bandibadde tebatololeetinga bano abantu mpuuga yandibadde mufu simanya Abedi yandibadde mufu kati simanya ani bandisse abantu ne babamalawo naawe ekizampo nti olaba kati Kayindo Tafiira badde agugulana ne mutabani wa Museveni naye Museveni ye ekyo teyakifuddeko bwe yawadde oli obwa CDF noono yamuzizza nga minisita Kayindo Tafiire n'amulekako naye ekyo Nuupu tesobola kikola kyokka gw'olaba nga akulaga nti ye alwanirira luulovulo yeetaaga ensi eri mu luulovulo naye erabira nti Museveni tali ku luulovulo ebibye militarism era bino byonna byakola kwenywereza mu buyinza Museveni si munnayuganda alina okulaba nti akola buli kimu kyonna ne bwe kibanga kimunyigiriza ng'alina okukikola kisobole omukuumira mu buyinza ensi zonna ezirimu amateeka toyinza kugamba nti omuntu yalidde ssente z'omuwi w'omusolo bamutadde mu kitongole bwe kiti nabba billions ate n'omugyamu n'omwongera obwa minisita n'omuwa ekitongole ekirala ezo n'ensi ze batugamba ze beegomba ezirina sisitimu etambula teri asobola kukola ekyo nti ogenze mu nsi Amerika oli yabbye ssente z'obuyambi yabbye ssente z'ekitongole ekikola ku bya siriimu ze baayisa okugula eddagala lya siriimu nti ate baamuggye mu ekyo ne bamutwala mu kitongole ekipulaningira eggwanga ye kennyini nga ne gavumenti namukwata ku nkoona bayeegobye edda nga resigninze kuba alaba kyakoze si bwe kirina okubeera kya buswavu naye n'osanga nga bali bawaana buwaanyi ekyo nkisimirako Museveni gwe ne bw'oba obbye ne bw'okuba okoze eki yalina internal mechanism bw'akumaakuma abantu be yes yalina bbakumaakuma kubanga dikiteeta era akimanyi n'ensi gy'alimu si ye alina kukuuma abakozi b'ebikolobero basobole omunywereza mu gavumenti kuba bw'oddira abafere ababbi abatemu abantu abakozi agakolobero ag'amaanyi n'obeesembereza n'obawa eddembe lyabwe tebajja kulingiriza naye bw'otandika obbalingiriza nga balaba gavumenti ye bataddeko akazito ng'ejja kukola ki kukuggyako kati ekyo Museveni kyatya
kyovula abantu bavuma Bobi Wine bo balaga nti mukyamu kye yakoze oba kyakola kuba balaba oli ye omukozi w'agakolobero yasembeza agabbi agakozi g'abakolobero bano bapasita abafere bano abatemu ne balowooza nti gavumenti Museveni yali tolerant. Is that what we call tolerance? Bannange mutandika okwacountalinga zino speeches abantu ze bawa show najja ku radio show najja ku TV show n'alimbalimba ensi alaga ekikyamu nti kyekituufu ensi si bwegenda okutambuzibwa bweti nalabye ekimunyagwa ebyo nga kibyogera ku TV kirudde emyaka tikirimu FDCDP mubalwanirira kujjako Museveni kuleeta obukulembeze obw'amazima n'obwenkana ate n'akulaga nti alifaalinga Museveni byakola ebikyamu bye birungi. Butuufu nnyo bagenda ne balimbalimba abantu ekyo kye tuyita tolerance. Museveni alina kwesibako abakozi b'ebikolobero baleme kumulingiriza baleme kumucriticizinga baleme kulwanyisa gavumenti ye bo bwe babeera nti basanyufu omuntu omusanga alina billions of money talina mulimu gwakola bw'aba tamubuuza tagenda kunoonyerezebwako kati aba alwanyisiza ki gavumenti emukuumi. Pasita bw'aba mufere abbye endiga ze temugambako gavumenti aba akwagaza ki? Ebyo bye baagala. Abantu baludde mu opposition batuwuddiisa batugamba nti bali mu opposition naye nga tebali mu opposition. Ensi ezaakola ezirina system etambula ezirina rule of law zikola bino bye bagamba. Genda mu America oli mukulembeze wa America oli munamajjo ebyama bya America ebyamajjo biguze Russia oba tebakusekkalabba nti bagenda kuweeweeta bakubadde ya tolerant they have rule of law weya mwakivurula kati nze nabagamba dda abamanyi bamanyi it's on record abamanyi bamanyi tokola nsobi ng'oli kyali wange mugenda kuwoleza bajja kutwala abawangadde nange bakimanyi bw'okola omusango genda bakubonereze kabiri mwana nkugamba the moment you make a mistake I don't trade with you bakutwale ko ekyo bakimanyi nze bakimanyi it's on record nze abamanyi abawangadde ne bamanyi nti kasi tokola ensobi ebeera nsobi bakutwale. Mukitegedde bulungi nnyo kati bannabyabufuzi bangi batambula boogera kasasiro naye era ng'omanyi nti abakozi b'ebikolobero tebabula ku mbaga kansooke enzannye kano nako nkabadde mbotekamwa ow'Entebbe nina obubaka bwano nagamba temutinkola abantu bamanyi nga muwakana mbotekamwa obasooke bubaka bwa mbotekamwa bino bimugenda okulya mu voice note eno si bigambo byange omuntu bigambo byamutuuze eyakula n'embwatekamwa kyovula mu voice note zino zenzanye ng'omusajja nti abakozi b'ebikolobero tebasobola kukkiriza Museveni aveeko batuufu byogenda okulya mu katambi kano si byange ng'omuntu byamutuuze eyakula n'embwatekamwa kyovula nti badifendinga mpuga kubanga nabo bakolobero mbwatekamwa badde emyaka gyonna egy'obuvubuka nga wa DP nga tafunanga wadde ekifo ky'abakansala paka Kyagulanyi Mwakali n'afuuka MP naye omu ku bavuma Kyagulanyi okwagala omufiirako. Bino byengenda okuzanya si byange biwulirize at your own risk. Mukulu Chemical Ali kansuubire nti nno oli bulungi era weebale gy'otuusaako engalo weebale emirimu gyonna n'okutangaaza eggwanga. Ono mbwatekamwa ow'Entebbe municipality eyeyita owa DP ng'ate yagawa Nuupu byogenda okuwuliza si byange. Olya bulungi nnyo byogenda si byange ow'Entebbe municipality gwe boogerako. Mukulu Chemical Ali kansuubire nti nno oli bulungi era weebale gy'otuusaako engalo weebale emirimu gyonna n'okutangaaza eggwanga. Olunaku lwa Open Roof saafuna budde bujja online nali nina bye njagala nange okutiisaawo oba okutangaaza ku mwami oyo Mbwatekamwa. Mukulu Chemical Ali omwami Mbwatekamwa mu 1997 yali asomera ku Entebbe Parents. Ebiseera ebyo omwami Masters omugenzi Subuga nga tannafa yali sports master. Omwami oyo Mbwatekamwa
yakuliranga oba y'omu ku kabinja ak'abavubuka abaalinyanga biroole nga tugenda mu misinde nga tugenda ku mipiira oba nga tugenda ng'ekisubi oba buddo nga ebyo by'omu ku kabinja k'abavubuka abaalinyanga biroole ekyabalinyisanga biroole ebyo y'omu ku kabinja akakuliranga y'omu eyalinga akulira akabinja k'abavubuka abakubanga abawala finga nga tuvudde mu mipiira ekiro era yesimbawo emirundi mingi kuba edi prefect nga tawangula kalulu ku Entebbe parents abasomera ku Entebbe parents banjulira bawulira kyenjogera era bwe bagamba ku kyabakubi bafinga abavubuka abasomera ku Entebbe parents wakati wa 1997 ne 98 omukulu oyo mbatekama y'omukka gurupu ak'abavubuka abakolanga emizeejo nga tuva mu misinde nga tuva mu mipiira omukulu oyo y'omu ku bavubuka y'omu kuba yawula DP Entebbe mu biseera by'omwami Kawuma y'omu yali wakati wa mwami Kawuma ne Meya Kayanja okuba nti oli yalinga MP ono nga meya naye twatuuka ekiseera mu Ntebbe nga tebakwatagana ng'ate bonna bapate emu nga ne pate president teyatuulako kubatereeza paka omwami Kayanja bwe bamujja mu Ntebbe ne Kawuma n'ava mu Ntebbe mu biseera bwe yajjira mu Nuupu omwami oyo yafaayo nnyo okuba ng'afuna kaadi naye kaadi zaffe ez'aba youth kansala ne bakansala mu Ntebbe yazitunda n'abanga awagira DP lwakuba ekyo tebakitegeera era neeseewuunya nnyo bwe ndaba ng'essaawa za leero n'ekibiina ekyamuwa kaadi akyekyusirizza nga ye ekibiina kye ekyamuleeta yamala okisaanyawo mu Ntebbe era ku ground mu Ntebbe ekiseera kyatuuka nga meeya tabeera ku mukolo guliko MP we Kayanja by that time naye ng'ebintu ebyo byonna abakulu abo bambatekama baabiri wakati kubanga omu yali ku mazima ng'omulala tali ku mazima omu yalyanga mu gavumenti ng'omulala talya mu gavumenti kuba biri kuliko eyali takkiriziganya nabo kale n'olwekyo seewuunya ate bw'avaayo n'ayogerera pulezidenti we kubanga azze akola ng'ebikolobero by'omwami oyo omukulu mbwatekama yasulanga wali enakiwogo wano ng'enakiwogo ku magalango kiridde awo we yavanga najja n'abanga asoma ku Ntebbe parents so n'olwekyo ebintu byakola nakati oba byali mukola okwefuulira ekibiina kye kuva dda avudde dda nga mukozi wa bikolobero era nga muli wa nkwe kyekyo kemiko ali so Honorable Finger mumuwulidde mbagaye ebigambo si byange bigambo batuuze abakola n'abantu bano ekizibu kye tulina mu Uganda tetulina kye tuyita database oba kye tuyita profile mu nsi ezaakulaakulana zonna omuntu yenna agenda okujja okwesimba bamaze okunoonyaako kasi bano abasajja bano bajja mpugatte muteeweze bano bonna bandi bali tebalina kwesimbawo bano bonna babbi baffere bakwata kwa ddaada bakazi bayendayenda such a record designer is right basobola kubeera mu kintu kyonna okwesimba wantu wonna ebirala nja bireeta oyo kamuleke kati kano ko mukulu Balamu ndowooza nako nate njala kakuzanyira naye ndowooza kali leeti kansoke mpisewo information eno nga nakavako Honorable Finger mbwatekamwa kati soke tuyisewo information eno ekisookera ddala buli muntu w'oli yenna wenyweze bw'obadde oyambala ndawe yemu yambala ndawe ya bbiri bw'obadde oyambala empale emu yambala empale bbiri kye bayita okwesiba bbiri lwaki kati tugenze mu Tusi dynasty yennyini tugenze mu kibayita Tusi dynasty yennyini nti kati bakyabikako bajjeyo bujja omwami ono mu kifaananyi kino
njagala otunuulire ekifaananyi kino. Tunuulira Mbaddi bw'atunula. Tunuulira Mbaddi bw'atunula. Nsoose kuzoominga Mbaddi yekka. Kasooke nkizeeyo ku handover. Eya handover. Naye handover no mistakenly unlawful baagikoze mu bukyamu. Reason being nti handover yonna erina kubeera ku headquarters za UPDF either Bombo oba Mbuya. Naye olw'okuba nti eno Tusi dynasty baakikoze mu bumenyi bw'amateeka ono genda eggulu okuhanding over okuwa omwana ono obuyinza nga bakikoze mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti ono yennyini Salim Saleh si yateekeddwa okuwa omwana ono ofiisi. Si alina ogimuwa. N'olw'okuba nti ono kati 70% Saleh ya controlling eggwanga ate ng'ali seefu ng'ali ggulu yabadde alina obikolera mu ggulu bitale balakisi ono gy'alina control kubanga ebbombo oba embuya tebali seteni kikyandi happeninze. Kati bw'otunulira ekifaananyi kino tunuulira Mbaddi bw'atunula. Njagala kulaga bulazi Mbaddi bw'atunula. Olaba? Njagala tunne Mbaddi bw'atunula. Kwegamba ye ndowooza yakitegedde jjo nti bulijjo basaavinga interest z'abaki za koloni nga tebakimanyi. Kati tunuulira Didigi yennyini bw'atunula. Era ono ne bw'omutunira essaawa zino yabadde already ng'amaze nga taliiwo. Omulala yenna yabadde taliiwo. N'otulevu tuno tulinga otw'embuzi esabalaavu nga taliiwo. Naye nga ye bamutadde awo ye alina kukwasibwa kintu kyonna. Kitegeera Didigi yabadde taliiwo ye nga yayiseeko dda naye ng'alina okukima obuyinza. Naye Mbaddi yategedde butegeezi nti bulijjo ebintu bino bwe bityo biri. Mbaddi yali yalizinze ng'obudde bugenze. Nanga ebintu bino bulijjo bwe biri mbadde sibimanyi. Okitegeera? Kati Mbaddi musajja wate. Mbaddi yategedde nti bulijjo asaavinga dynasty nga tamanyi. Kati waliwo ono kamubalage katono. Ye yennyini akimanyi nti time emuweddeko. Ono yakimanyi time emuweddeko. Kubanga ono Erweru is a key witness ku masaka eyali mu Rwenzururu Kingdom. Is a key witness. Ekigenda okussa Erweru si kirala. One, Erweru is the key witness asobola okulumiriza Museveni ne Didigi mu International Criminal Court. That me Erweru, I'm innocent. I'm a UPDF serving general. I can't disobey orders from my boss. He's the one who instructed me to shoot and kill whoever I found in the Rwenzururu parish. So, I got the orders from Museveni and the Muhoozi. So he's the key witness. Kati ono mujuliza alina okuvaawo before anything happens kyekigenda omussa. Mukitegedde bwe kigenza okussa Mbaddi amaaso Peter Erono Erweru is a key witness kubanga ajaganze order nazifuna kuva wani era kyekimutunuza bwati. Amanyi talina time. Ovanga okubanga omanyi nti tolina time. Ovanga okubanga gukatumba amala ng'okimanyi time yeweddeko. Ovanga okumanya nti gwe Mavia Kuku ng'okimanyi time yeweddeko. Ovanga okumanya nti gwe Katumba amala ng'okimanyi nti budde buweddewo. N'abalala. Kati awali okulya n'okukomba essowaani.
naye mukowere erimu nga nzirayo wali mu kaboksi kange. Museveni didigi sali musale. By the way, mbasaasidde kubanga nawaga computer ikama pesa manji nyine wale de pesa na waita delete oba erase. You are about to erase your history. Don't mess up programs za mweze mulina okutta Kabaka ne Kyagulanyi agamba pesa aga. Manyi mu obwongo mbera muntu mula bwe buziba ziri yange bwe zisale ebyayi mulowooza mu muli kimu mwakimala naye amapesa aga gasobola okubaviirako the entire generation zammwe zonna okubeera cleansed out. Nkiddamu agamba pesa abiri Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka kyonna kye mupulaninga okugakola. One, the international community emanyi. Two, security organs zonna zimanyi mission weeri. Three, the public is just waiting. Good enough. Within the entire security organs bonna bakimanyi nti balinze bulinzi kaseera. Kaŋŋamba ensi yonna ne bannayuganda bonna kibatasobola bagamba olwaleero buli lunaku okwetoola eggwanga lyonna ebeerayo ekitone ennyo abasirikale ba UPDF 15 abadduka mu magye. Buli lunaku ekitone nnyo eriyo abasirikale ba UPDF 15 abadduka mu magye. And they are not traced anywhere nga badesertinga. Ezo zimu ku indicator eziraga we tulaga. Buli lunaku ekitone nnyo 15 badesertinga across the country. Eri mu lulimi bakiyita defecting. Ne defecting osobola okudifectinga ng'ogenda mu crossing owokuwa naye kati bano they are deserting naye nga teri amanyi gye bali. So amapesa gali aga kasita mugakwatako the entire generation bagenda zerezinga out. Ekyo Museveni kuno kwoli Didigi kwoli Salimu Sale kwoli mwenna kwemuli ne Janet kwali mugenda kubeera eleziti n'obuli gye musubira okudduka tujja balumbayo. Ekyo tekibagamba ebyokukwata abaana mu batulugunye eyo time egenda kujja kubanga tulina information wane tulaga nti abaana ba UPDF bonna bakimanyi bulungi nnyo nti SFC buli mwezi bafuna added allowance wa mitwalo 25 okuva ku musaala gwabwe. UPDF abasirikale abasigadde bonanga siba SFC bakimanyi bulungi nnyo nti abasajja ba SFC abanyarwanda bafuna emitwalo 23 nga added allowance ku sente zibafuna ez'omusaala. Ku sente zino zibafuna zibayita emitwalo 25 ejja allowance kuliko baziyita food and breakfast. Food and breakfast. Nete kuli musirikale wa UPDF afuna food and breakfast. Tekuli afuna. Nenga ebasavinga eggwanga kubanga SFC esavinga interest zammwe. So SFC ndo mulinga omutwalo gumu. UPDF bali mitwalo nga 6 oba 5 bakimanyi bulungi nnyo. Ate sente zidirenga temba wa sente. So manyi buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomerero. With the time ojja kitegeera ekyagaana emba okuboggola. Alright. Katugende wano. Gwe Munnayuganda akola business n'asuubira okukola business mbadde ngamba woninga naye temuwulira. Kati muwulirize URA eri Miranga. Uganda Revenue Authority eri Miranga etya. Okusinziira ku records eziri mu URA zisoma bwe ziti. Nti URA ebadde ekuŋŋaanya omusolo mu makampunies mangi nnyo agali mu ggwanga nga kwebeesinga. Naye okusinziira ku data gwe twafunyeeko ne gumwawudde kudda ku social media asoma bw'ati. Nti wabaddewo amakampuni gawera 126
nga gano gabadde gayingiza obuwumbi 10 buli mwaka, obuwumbi 10 buli mwaka. Amakampuni 125 nga gano gadde gakola wakati w'obuwumbi 10 buli mwaka. Okusinzira ku data wa URA etwogerera ku economic crisis eriwo, amakampuni 1019 gaggalawo dda nga nenabo gye simufungize, wasigaddewo amakampuni 6. Kati gwe kwata serezo mugenda kukola business Kampala nkiddamu mu data wa URA asoma nti babadde ne companies zebeesiga 126 nga zino bazijjamu oba zikola obuwumbi 10 buli mwaka. Ku companies 126 wasigaddewo company 6 zokka eziri mu existence. Companies 1019 zaggaddewo nga nabo gye simufungize ne zibinyika mu nsuwa ne zigenda. Tugenze maaso. Data ayongera n'alaga nti wabaddewo company endala 13 nga zino zikola wakati w'obuwumbi 5 naye wetwogerera company zino 13 wasigaddewo company 3 eziri mu existence. Company 127 zaggalawo business zaagwa ne zibinyika mu nsuwa. Wasigaddewo company 3. Data agenda mu maaso n'alaga URA ebadde ina companies 1,000 nga zino ziyingiza wakati w'obukadde 5 kw'ataano ekitono ennyo. Naye bagenza okukebera mu rekodi zaabwe nga company 9 zigaddewo nga tezeweza ku muntu nga zigudde, wasigaddewo company 10. Ne mu company zino 100 bagendo zinoonyerezaako nga zirimu tulyaguma nawe, tulyagina naawe, tulyakola ki, be balimu abo ate nga tebasasula musolo. Kati company 9 ne zigwa. Tukyagenda mu maaso. Banks nyingi obitavu ebadde biguddwawo. Naye nga mu mateeka agafuga okugula banka oteekeddwa okubanga oyina omusingo gwa buwumbi 15 billions 15 okugula banka. Wetwogerera banka 7 zituuse mu kale bwerebwe ak'okuba nga tezikyasobola kufuuka banka nga zigenda kuzzibwa mu ssa lya banka obutono obuwola ensimbi. Olw'ensonga tezikyalina bakasitoma, tezikyalina business ne omusingo gwazo tegukyawera. Kitegeeza ki? Gwe yagulawo akawunti nga serezo gye ziri nga nagibuzi gye simufungize genda ogiye ssente zo. Gwobanga okozesa banka zino ezibaddeyo, simanyi Equity, simanyi Equity, simanyi Centenary. Buli bakula ekigambo nti tulina technical problem, network problem, manya nti sente teri sente. Kasi togera baga tulina technical problem oba network problem, baga come back tomorrow tewali nsimbi. The moment omugenzi Dr. Sepirian Kizito Luwanga yafa, Museveni ya taking over Centenary Bank. Ne bagoba buli muntu yenna eyali owenkizo mu kunoonyeza banka eyo akatale n'okukuuma ensimbi z'abakasitoma na butya banka olina okukola bamagoba ne babajja bwe bateekamu Abanyarwanda ba making sure buli lunaku banka bagisula ebitundu 2 ku buli 100 kubanga yali atya banka eyo. Nkiddamu Centenary Bank buli lunaku egwa ebitundu 2 ku buli 100. The moment kasitoma kudinga sebaga we have a technical problem, network problem, come back tomorrow, teri sente. Baba sedeza Centenary okugisuula. Mu banka Italia walanye mujja kudda nti Centenary abagibanja bayitiridde obungi ate simanyi kati ate biki ate zibulidde mu z'obutungulu. Olwokuba nti Equity ya Janet ne bafera bali mu gavumenti egenda kubba buli munna Uganda mpaka wanayagalira okugivaamu wajja otegeera.
Loza mutegedde buli yo sente nali Museveni yagiteekamu oluseke nga abagiri bonna bantu ba iso na Semwaye be bagikolamu kati nga mulowooza nti bakozi bakumbe ye kasita yamanya nti Sepinya kisitwanga oluvaayo banka ngenda gikuba ekigo agenda gikuba ekigo bw'oba olina ssente z'omuganda enkubuulira gya ssente mu banka gy'ebyapa by'omu banka ng'omusingo sasula lone gye bakubanja gyesasule ekikulu tubagamba ne mwebuzaabuza naye ng'ekijja okuddirira mujja kifuuwa nga mukizza munda mbagambye banka ziri 7 ezinaatera okulangirwa nga zifuuse microfinance nga tezikyali banka bw'eva okubeera mu banka ate nedda mu microfinance kitegeeza sente zammwe teziriiyo mwe munaamanya kati awo tuvuddewo bulijjo mbasomesa ekigambo kye bayita divide and rule nga ndooza temukitegeera bulungi yoseeri ekigambo kye bayita by the way nga sinagenda eyo for your theft ng'oli mu Kampala mukono Entebbe wa Kiso please making sure nti mutambula mwegendereza Kampala mukono wa Kiso teziri safe okusinziira ku bwavu n'ababbi bakyusiza mu bukodyo emisana tukubasobola okujjako essimu oba okukuba ne bakutte bakutwalako ekintu kyonna okusinziira ku butabi mulaba butambula mwabalina amasimu ag'ebbeeyi mwegendereze wawo okwatira essimu abajja ssente mu banka mwegendereze ababooda bemulinnya mubegendereze ekampala omuntu asobola okukutta essaawa yonna n'akutwalako ekintu kanziremu akantu kano ka video kano mwaka naye temwaketegereza bulungi omukyalo ono yabadde atambula ne munne omukyalo yabadde atambula ne munne abasajja abiri ne bajja bamukuba omugere n'akola mujjako ebibagala ne badduka kanka abazanyire mu kategeera Are you saying that woman must be from this hospital? Yes, Kankaddemu omugere n'afa Are you saying that woman must be from this hospital? Yes, so oyo gwe bayita Kampala essaawa zino olw'obwavu obuyitiridde information gyengenda obbawa njagala mugitegeere bulungi saagala munkwate bubi mu system ya Museveni ya divide and rule bawulimu bafuge waliwo kye mutannategeera kankibannyonnyole olaba Museveni yayawulamu eggwanga ne banyarwanda banne yabaawulamu naye nkyanoonyereza kakodyo kyakali wakati w'okwawulamu abanyarwanda bano batufuukidde ekitagambika oba abatufuukidde ekyambika waliwo ekiwayo ekigamba nti bo bavandimwe baagala legitimacy mu Uganda waliwo ate ekiwayo eky'abanyarwanda nabo baagala legitimacy mu Uganda kati buli omu alina ensonga ze aziparedinga kati abanyarwanda baatuse mu parliament nejjukira n'abavandimwe nabo bali mu process y'emu kati waliwo enkubuliza gwe Munnayuganda ategeera omuvandimwe n'omunyarwanda enjawulo yeeruwa kubanga buli omu alina ideology ye n'ebigendera bibye naye nga bonna baga nti babasosola waliwo enjagala obbabuliza gwe omuntu ategeera kakodyo nkyanoonya akakodyo Museveni kiki kyakola eki mu kusookera nasooka kwebuuza Museveni alina ekimugoba abanyarwanda bano balina kye balengera ekibagoba nti Museveni bw'ava nga tebannafuuka kye balina kufuuka bakabaka baweddeko oba balina kye baagala okuteeka ekifaananyi mu ggwanga ekibala nkyabuliddwa ne ku kyemmanyiko ekimu ku pointi gye mmanyiiko bali mu kudduka before Museveni nga tannazikira bafune kye baagala naye that is a huge mistake olw'ensonga teri abagoba kati nange simanyi kikibagoba
teri abagoba nange simanyi kiki bagoba kubanga teri agoba Munyarwanda mu Uganda naye mmwe kiki ekibasindiikiriza wano tanso muno mu video mbumayi olwaleero bano Abanyarwanda bagenze basinkana Anita Amongi baba. For example, you cannot have a SIM card in your name unless you have a national ID. You can. Gashumba yabakulembedde n'abalala ogambye nti ekyokulabirako Omunyarwanda tasobola kufuna SIM card okujja nga alina endagamuntu eri manyage. Gashumba oyatuga nti ebbanga lyomaze mu Uganda tolina SIM card ngeri manyago. Tugenda maaso. Transfer land unless you have a national ID. And in many of these universities in Uganda now, if you're Ugandan, you must produce a national ID. Meaning if you are denied a national ID, you are rendered stateless. Other cases, some of young men and young girls who happen to travel around the Great Lakes region, those who don't have passports, their national IDs are confiscated at the migration points. Katuna, Gajitum and other places. And there's a new scenario now. You may have a national ID, the hard copy, and NIRA does deregister you from the system. Meaning, if you banked money, if you saved the money of the bank, the day you happen to go to withdraw such amount of money from your bank, you are told that your national ID has issues. But, Madam Speaker, this thing should be handled expeditiously because it has dragged on so long. We have gone to migration. Whatever they are hiding under. Awo kansoke nyimirireko. Ono ye Mukulu Sewungu. Mukulu Sewungu oli member parliament. Mukulu Sewungu ofuluma eggwanga. Mukulu Sewungu oyina business oyina amaka. Oyina buli kimu n'amataka. Oyagala kungamba nti gwe naawe oli discriminated ani yako drivers okuteeka mu kintu kino Sewungu. Mpozi kaze kafira ku mugumba. Ono amudiridde ke kasajja ke kakulira university emwere ya Geneti kana akateeka ebivulu ekkololo kano ka chancellor oba university njirabidde kano kansoke mbalire akantu kano. Constitution can get an immediate amendment because these people have nowhere to go. They are here, they can't go away. And what I got, Madam Speaker, last week I had a Muganda calling me because he married a Munyarwanda, was also denied the passport because he's married to a Munyarwanda. We are going to write to these ministries, each of them, as we ask the two to bring the petition on the floor. Yes. But first thing first, we are going to write to the Minister of Internal Affairs on these issues. Because if you don't have an identity card, you cannot even open a company. You cannot do business. Yes. You cannot operate an account. Yes. You can't do anything. Yes. So it is very important for you to be... Katinga sinazanya video y'abavandu bano bonna abagenze mu pale balina kukwatibwa. Buli ali awo alina national identification, alina passport, bafuluma n'eggwanga ne bagenda okukola business abula balina n'amataka. Kati ogenda otyo okupetitioninga parliament ng'olina ettaka, olina ennyumba, olina passport, kiki mugezaako okuteeka mu kifaananyi kimulaga eggwanga? Kifaananyi kiki musiiga? Kano kagundi, ono kana kasajja kagundi kana akakulira Victoria University. Obera otya mu ggwanga ogamba tolina national ID nga nawe wetadde mu kibinja ekigera mu parliament as if you are nothing in the country. Kifaananyi kiki muzimba bagundi? Tetunnategeera kifaananyi kimuzimba. Kati bano be Banyarwanda. Kati wulira ate bano. So, abishe tembe nebuuza tukwawo. Wawo gende Rwanda batujja bana Uganda. Wode Uganda abagamba Banyarwanda. So we have nowhere before. Tulina ennaku nti otambula mu tawuni muokulira nga segregated. Abo batumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe. Kati era ffe lyenyiwa. Ne batugamba ngu Museveni Munyarwanda bafakasinga odigirizibwa mu ggwanga linuwaayo. Tetulina we tuggwa. Omuganda akugamba mwaba mazeeko emirembe ali mu gavumenti yakugamba
You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans to begin with. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi, chocha teka lyeri kitekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansinga semateeka w'eggwanga eryo. Yagaba bunansi mu Uganda tubeerangako na semateeka okuggyako mu 1960 kubanga omanyi bw'oba tulina endagamuntu ne bw'oba olina biliyoni za banka ekatulisi tugenda era ng'omuntu zaffe bamubamu zigenda kugwamu gw'omunaana kati tulagibwa tuwayibwa twakaaba nseerisere munyarwanda kubanga baali bagenda abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitaliisibwa waka baziyita nsolo zaaki kati ate abantu abatalina waka bajja ku abantu baawa mwe mu byogedde tetuze wano kutegeka lutalo lwa kiyeekera si kituufu naye era nze sizze wano bakakasa nti terulibeerawo nange simanyi oba terulibeerawo entalo zizze zibeerawo ezifaanana bwezi 1 sizze kutegeka lutalo lwa kiyeekera ate tawakanya nti terulibeerawo tawakanya nti terukola ki terulibeerawo olumu mukulu Frank Gashumba Kasabuni waliko ne musajja mukulu omulamuzi eyawummula Kanyehamba n'akugamba but what are you trying to purport here n'akuga kiki mugezaako okuzimba Kanyehamba ng'akubuuza n'akunyonyola n'akugamba wait tribes zonna eziri mu Uganda zirina ensibuko mu ensibuko eyammwe eriruddawa Kanyehamba nga yabuuza Gashumba bali ku interview yambuuza kiki ogezaako okwogera kati wanjala soka kulaga waliwo function abeeyita abavandimwe ke katambi k'ensembezaayo waliwo abeeyita abanyarwanda abo nabo we bali kati waliwo abafumbira abo bali mu constitution kuba tumanyi waliwo abalaalo we bali waliwo abeeyita simanyi waliwo abalaalo ate simanyi waliwo oba waliwo abeeyita oba bebagungu bali saidize yewe nyino bali waliwo ate abayita entarahamwe ezo nazo gyeziri kugamba abantu bano ekizibu kye balina ebikolobero bye bakola okwetola basembeza bibatambulirako kyovula tebalituuka wantu ne banywerawo bajja kutambula eva mpaka ensiro livundika ebigere nkiddamu Museveni ne gurupu yammwe mwenna buli wonna basembeza mukolawo ebikolobero ne maliriza nga muzunganga enswa ezitaliiko byoya era kye muli mukola yenna yabakolimira n'akyabakolimira tugenda bakolimira mujja kuzunga mpaka kubanga muganye okutereera mulina ebikolimu n'egyo emitima emikyafu mumwamanyira kutta kusaanya buli kimu bino mbyogera mbiyinako obujulizi bwe tosobola kuŋŋamba nti eggwanga Rwanda lyekudamba mulimu abatwa mulimu abatwa mulimu abawutu namwe abatuusi eggwanga ne libalema okubeeramu nina ekiboozibozi kyenjagala mbajjukiza olwaleero buli omu badde tokigoberera nkanki banyonyera bulungi nnyo eggwanga Rwanda abatwa bakola ebitundu 2 ku buli 100 abawutu bakola ebitundu 85 ku buli 100 abatuusi bakola ebitundu 15 ku 18 bwe bityo kitegeeza abawutu basinga obungi kati banga basinga obungi olutalo lwa 1994 Pilato ne Yoseeri bagamba nti abawutu batta abatuusi obonfuna nti abawutu batta abatuusi gongamba otya nti ebitundu 85 ku buli 100
bye batta abatuusa batu abali mu ntebe essaawa zino kubanga bayagala okusiiga ekifaananyi eri ensi nti abawutu bakyamu be batta abatuusi abantu bonna abaafu bitundu 90 bonna baali bawutu ekyo mbadde buli mutakirowoozangako mbongo bwe omuntu agira nga mbw abatuusi baafa nyo baafa luddawa baafa luddawa emirambo gyonna ejaga omuleke Victoria ku Nairo bonna baali bawutu 90%. Buli omu badde takirowooza naye bano bateeka ekifaananyi kyabwe mu 1994 genocide nti abahutu batta abatuusi wa kyovula bano bakyali balina ekikolimu ekibatambulirako okwetoola mu wonna we bali buli wamu bagenda batabusikkola bikolobero Ekongo gye bali beyita Banyamulenge beyita ba M23 ewaffe gye bali beyita Balaalo kati beyita Bavandume beyita Banyarwanda kuga bo baliwo okukola bukozi bintu bitabusi bantu just cleansing oba baagala kubikyovula nti they are nowhere they can settle kubanga bo kennyini tebeetegere ekintu kyabwe kyakutta busi balina kaasi eyo gye batambulirako generations to generation balina kaasi kati njala sooka kubuuza tugenze wali mu kwawulamu ennamba z'abantu bali mu ggwanga erya Rwanda nkugambye omugundi omutwa ali ku bitundu 2 ku buli 100 omuhutu ali bitundu 85 ku buli 100 bano bali bitundu 18 naye bo bakugamba nti omuhutu yatta omutuusi naye ng'emirambo gyonna ejattibwa gyali gy'abahutu the Hutu people they were massacred during 1994 genocide in Rwanda. Where are the Batusi? Sigabe bali basse 18%. Goyagala kungamba nti 18% y'Abanyarwanda nga genocide ya claiming abantu kakadde kalamba almost. Mongete 8% yabadde fuge gwange ebyo. Mbwamwe if ntabakutu batta abatuusi muyinza okungamba nti emiliyoni gye batta mu 1994 ey'abatuusi kati mwali badde muliyo 8%. Mwina bano basoma mu kitabo kyekimu eva kola kintu kikyamu kifuula kirungi nakudira kirungi kifuula kibi nakuteekawo kifaananyi kiraga abantu nti naffe tuli batuukirivu kumbe bali ku butemba batuddeko. Bwe mbanga mu nsi gye munda gye bayita tumusobola kubeeramu mugenda kubeera wate mu Uganda kubanga mwenna muli Banyarwanda. From Uganda tewangayo genocide oba tribal wars tezibangayo mwera mutwayo mugeza kuvuga ekintu mukivuga bavandimwe no gundi yakugamba kanyehamba yakugamba no buli tribe mu Uganda ina weva muvaawa tewa explaining ngana kugamba no if you call yourself Banyarwanda ngera aba British bali basalamu ensi Rwanda jawula ku Uganda. The biggest number of Banyarwanda who remained in Uganda, they were nicknamed or they were called Kayihura Jagamba Java abafumbira baba manyinga abafumbira constitution mwe bali neba bantu bagala kubeera abafumbira nenga atabafumbira Banyarwanda 99% mufumbira Munyarwanda era teryamuyinako buzibu. It's among the tribes eziri mu Uganda bano tebagala kubeera mbafumbira nga tafumbira Banyarwanda kati baba fumbira tetulina ko buzibu nabo naye bano be Balaalo ba M23 be Bavandimwe be Banyarwanda be Banyamulenge bo bagenda be creatingamu obubinja nga bobinja that's what ekibayita ogezako kuzimba empire nga be rebranding. In fact we call it rebranding. They are rebranding themselves slowly. Kankwe cheko ekyokulabirako. The same characters, behaviors, Omu Ethiopia agamba yesi muddugavu.
The same characters wasang osmelaga. For me, I'm not a black African. So eranga bonno bali mu lusero lumu. Eritrea bagasiba dugavu, Ethiopia bagasiba dugavu, n'abasoma bagasiba. Bobasanga mu community bote bayita badugavu. Era n'abantu bo bati bayita mbayita baju. What kind of nonsense is this? Bayita baju. Kati bali n'ekikolimo kya generation and generation baagala nnyo okwebrandinga mu kintu naye nga basigala bali kintu kyekimu kati mu bapima bali kati bali M23 ate bali banyamulenge nti ate bano bavandimwe nti ate bano balaalo bali omuntu wawu just kino bakikola okutandika okuuza baawukanako ne babulira eyo ne beetuuma ekintu ekyemmwe babagudde magala bannaye ate bano bazze bano bebagundi kumbi bebamu bano ne beeyawamu ne badde eno kati right now tulina abalaalo ninga nabo banyarwanda batuusi bali awo batonyaawe tulina bavandume bavandume ninga nabo banyarwanda bali awo tulina abanyarwanda bagana bali awo eri ekongo eri abavandi eri abali mu 23 eri abanyamulenge azuni butwe bugenda bwefuulafula bagenda beekyusa. They are rebranding themselves in order to occupy East and Central Africa. Kati kyembali temaye gye bayita Tus Empire babulaza bamukyebase hey. Bane bajele bayita Bahima. The same people bayita Bahima. Negwe ndio Muganda lweyitako Omusoga. Obadde Omusoga lweyitako Omunyoro. Omunyoro ndio lweyitako Omutoro. Omutoro ndio lweyitako Omunyankole. Omukisabbi ndio lweyitako Omukalamojja. Omukalamojja ndio lweyitako Omuteeso. Those are such questions that we need answers. Ona gati nze ndi mu bano. The same people nenga yeyise mu bano. Ere tribe creating out. Bagezaako nnyo okweri brandinga eyo sero ne the same people. Ekyo mbali temukimete bana abantu be bali omuntu ogwo bagenda beyawula mu kati kano mweyite bavandume ako ne kagenda ne katawanya kano mweyite balaalo ne kagenda kano mweyite entarahemwe ako ne kagenda kano kati mweyite ababano ne kagenda kati abantu bebamu boogera olulimi lwemu empisa zizimu beyita tribes ndala nenga bebamu kati yensonga lwaki buli position obalaba mbyobufuzi ogenda okwetola mu Buganda nga Abaganda oligino bonna babalyawo dda buli ajja nze Munyarwanda wa Kabaka nze gundi wa Kabaka ogenda okulya Busoga ati nze gundi w'Ebusoga nze gundi mugenda okutandika okuzuukuka nga abasajja babalyawo dda over. Mugenda okuzuuka nga mission y'abana basajja yakutwala East and Central Africa in such a well planned move. Nete mukimanyi. Bakozesa tactic. Bazaala, they don't care omwana wa mulesewa. Nebwa anze nzaala akaana kamu. Byokuzaala nabifaako ozaddaka bazaala 10 2 yana amanyi oba weeredde he doesn't care kasita bazaala bo baba multiplying nga bukolwa namudde nga sikyazaala economy tuyisa bubi sitaza twabivaako bonga bazaala akwata omwana n'amuzalamu n'adduka toddamu mulaba n'okuza omwana basimi bano babizibu bannajja lwambi basaamanya sima ebiki abaana mutuma amannya ago be babaana bagenda okuvaayo nga bagenda bali brandinga babira mu meetings boogera bira katugongo oli okanula maaso kumbi babazingako dda jangu wano mu Buganda 90% bonna bakulembeza mu politics bonna si Baganda. Biba tutawanya bano bampuuga bamuwanga Kivumbi babedi Bwanika
temwabitegeera. Bakulu mukama bakuume video ewedde musule bulungi. Video ewedde musule bulungi nakulaba kakatu naba akyadde. Video yale mugiteeke mu mutwe ebatuule mutegeere muzuukwe mutaazuukuke